nno kyannaku kitalo omuntu omu nga musirikale wa Uganda Police afudde kabenje. Engeri gyafuddemu oba akabenje kano engeri gyakafunye njagala nkulambululire nkuwe details. Mu mbeera eyo oba mu mbeera yemu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine alangiridde olunaku olw'enkya engeri gye kigenda okutambulamu na butya bwagenda okukikola. Angenda kubeera nga nkubuulira era nkuwa enteekateeka zonna Bobi Wine zaasazeewo olunaku olw'enkya neera biddemu bitojjere. Video nkusaba osooka ogiweka like kijjambeko kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Tukwaniriza buterevu guno gwe Mukutu Viki exclusive akuweereza nze Viki mbuwombefu obw'ekitalo subscribinga ku Mukutu osobole okufunanga latest updates ne latest information. Amawulire tugakuwanga gakagwawo ate tugakuwa mu budde so togenda kubaako kintu kyonna ky'omisinga mu ggwanga lyo mu kitundu kyo oba awo wennyini kumpi ku mulimo gwo w'oddukanyiza oba w'osula. Kaakati kyannaku era kitalo nnyo omusirikale wa poliisi amanyiddwa nga Nelson Namanya afudde olunaku olwaleero ono afiiridde mu kabenje. Nelson Wamanya akabenje akafunidde awo ebuswa bulongo ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende. Ono abadde akolera ditachi ya FFU ekisiita era mu district y'e Kasanda. Kigambibwa nti Namanya Nelson eyabadde atambulira ku pikipiki namba UP 8016 yatomedde lukululana namba UBJ 394S era ne mabega nga eri UAD 535Q eyabadde parkinze ku kkubo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi ow'ettundutundu lya Wamala agamba nti okufa kw'ono Nelson Namanya kwavudde ku dereva wa loole eno eyapakinze obubi ku kkubo era n'asaba abagoba b'ebidduka okufuna reflector ze bateeka ku nguudo okulaga nti emmotoka efiiridde ku luguudo oba efunye obuzibu. Enfunda nnyingi nze bwe mbeera ntambula kyannaku era kibi nti omusirikale w'eggwanga afiiridde mu kabenje. Neera n'obulamu bw'abannansi bulijjo bufiiranga mu bubenje obw'enjawulo era incidents ezifaanana nga zino nnyingi zihappeninze zigwawo. Waliwo drones 2 ezaagwa ku Mbalala Masaka Express Highway. Ebera Express Mbalala Masaka Highway Express. Yes. Waliwo emmotoka eyali efiiridde era ku kkubo. Basi zino drone zino engeri ezaali zidduka ennyo ne zeekanga ate nga koona okkakkana nga abantu 3 bafiiriddewo. Bwe mba mujjukira story eyo twagikola ku Mukutu Viki exclusive. So now omusirikale wa poliisi ono engeri gy'afuddemu yabadde ali ku pikipiki ng'avuga. Tewali amanyi kabenje engeri gye kaaguddewo, just kigambibwa nti yagudde mu trailer eno oba yalemereddwa engeri gya controllingamu ekya happeninze we kyatuukiddewo. Ebiseera ebisinga bwe mbeera ne Joel ntera okumugamba abasirikale ba poliisi bano bakwata abantu obw'olumu nga bakwata abantu abavuga pikipiki no matter what oba oli wa boda oba toli wa boda kasaba kusanga nga tolina bisaanyizo bino wammanga, kasaba kusanga nga tolina ngatto oba kasaba kusanga nga tolina helmet, tolina reflector, sinakindi ng'otisse na kabindo kuba ku pikipiki oba ku boda boda tokkirizibwa kuvuga bantu babiri. Olina kuvuga kusaabaza muntu atya muntu omu. So ebiseera ebisinga tusisinkana abasirikale ku kkubo abavuga pikipiki mu kibuga muno n'ebbali w'ekibuga nga talina protective gears ezo, nga kyalina uniform na ngatto, talina gloves, talina helmet, talina reflector. Oluusi ayambala reflector, oluusi tebabeera na mu uniform naye ng'ali ku piki ogiraba eriko Uganda Police. Kati ng'omutwe mukalu
tekuli kiriko. Olusi wansi tayambadde ngatta ali muleeya ayambadde sandals. Ye kenyini n'omulaba nga envuga gy'avuga ku kkubo si ya buvunaanyizibwa. Bali bino byonna siri kubyogera lwakuba nti njogera ku mugenzi. Just nkulaga ezimu ku mbeera eziraga nti n'abasirikale bano oluusi balagajjalira obulamu bwabwe. Kubanga bagenda ne beerabira nti mu kukwasisa amateeka oba mu kukwasisa empisa bambi, ate nabo balina obuteerabira kufa ku bulamu bwabwe. Nojja weesanga nga nabo bennyini bafuna obuzibu nti accident bw'enajja n'ekikusanga nga gwe bambi ofiisa totaddeeko helmet ku mutwe ojja kuyisibwa bubi. Ate nga gwe omugwa akwasisa amateeka ne banno kuba boda abatagondera mateeka ga nguudo ne batambala helmet. Kati kaba kabonero kabi nze omutuuze we sirabira ku ggwe akwasisa amateeka. Ndowooza oba tutegeerekese. So kati oba kubuulira engeri accident omugenzi bwe yagifunye olaba nti obuzibu, yes, emmotoka abadde epakinze ku kkubo. Ekyo kya bulijjo mu Uganda. Emmotoka zifanga n'ogisanga ng'epakinze mu ebbali w'oluguudo. Tetaddeeko yadde double indicators, tetaddeeko yadde teyina yadde ka reflector. Most of the times abavuga emmotoka ennene oba abavuga biroole, fuso, fighter n'ebirala osanga bateekako bu reflector buno obw'oku kkubo obukuindicatinga nti maaso waliyo ekidduka ekipakinze oba oli awo ekifunye obuzibu. Ebiseera ebisinga tebabuteekawo. So reckless driving teri kuba nansi bokka. Reckless driving erina emubakuumaddembe ate nnyingi. Olwaleero nga tutunuulira akatambi nga tutunuulira okufa kwa Afande Nelson Wamanya, waliwo omusirikale wa poliisi mu mmotoka ya poliisi tabaddeemu yekka, babaddemu babiri. Kigambibwa nti batomedde omukazi ne bamuleka mu mbeera nga ali bubi, ne batatwala buvunaanyizibwa kuyamba na kulaba ani gwe batomedde. Basimbudde emmotoka bakole ki? Badduke. Neebaza ne ssekwebaza yenna abatuuze abakoze omulimo ogw'okwekiika emmotoka ya poliisi egambibwa okuba nti etomedde omuwala. Era bwe wetegereza video clip eno ngenda gikuwa eraga bulungi abasirikale nga abaali kwasisiza amateeka n'abaali tulambise. Yes, bayinza okuba ba department ndala, si ba department ya traffic oba si ba department ya nguudo. But as a senior police person oteekeddwa okubeera nga at least olina a little idea. Olaba nze just nsobola vuga kagaali naye bwe ntomera yadde enkoko nkyuka ndabe enkoko ekoseddwa kyenkana ki. Kati omuntu olwedde emmotoka gy'olimu ya poliisi ya byakwerinda tewali atasobya. Ekyo simanyi oba baganda baffe bano bwe babeera mu byambalo bya byokwerinda, mu mmotoka z'ebyokwerinda, mu mmotoka ezivuga abakungu, beerabira nti bo si bantu ba bulijjo. Bantu mulinga ffe, tulinga mmwe. Humanity tebagisomesa ate tebagikaka, wabula tteeka omuntu okubaamu n'ak'obuntu. Engeri gye tutali bisolo, kyobala omusirikale basobola okumuwa orders n'atuuka oluusi n'ajeema. Yensonga lwaki baali bateekawo kooti marshal. Era yensonga lwaki waliwo disciplinary committees mu buli kitongole ekyokwerinda, kubanga bakimanyi nti toli software nti bakuzimba buzimbi, ne software gw'ozimbye obuzimbi atuuka n'ahaakingibwa na misbehavinga. So ntunuulidde akatambi ng'abantu ba bulijjo beeripye ku mmotoka ya poliisi, era still abali munda nga tebaagala kuva mu mmotoka kujja bweru. Eyo yonna reckless driving. Okay, what if abantu bano bakoze mob justice, bonoonye emmotoka ya gavumenti, oluusi batwaliddemu n'obulamu bwammwe? Kubanga police institution namba
era kitongole kya government era nga bannansi be bateekateekera bebawa omusolo okufuna emmotoka ezo empya. Muwulira nti poliisi yeetaagayo ebidduka ebipya, poliisi yeetaagayo ebyambalo ebipya, poliisi ekola ezo sente ziva mu bannansi bano. Kati let's assume bwe kiba nga kituufu emmotoka etomedde omuwala ng'akutte vidiyo eno bw'atugamba, and okusinziira ku bigenda mu maaso ebiri mu katambi kano biraga nti bano bamanyi balina omusango gwe bakoze eki gwe bazizza, naye bategedde balina omusango gwe bazizza olw'okuba bali mu mmotoka eweebwa ekitiibwa nti ya poliisi, balowooza nti they above the law. Ate ng'amateeka baliwo okugakwasisa so si kubeera waggulu waago. Kati kya nnaku era kya buswavu okubeera nti abatuuze, kino sigenda kirumamu kankyogere ng'enjogera y'ennaku zino bweri, abatuuze be bakwasisa poliisi empisa. What a shame. Abatuuze okubanga ate be bakwasisa poliisi empisa, so nga kyali badde nti poliisi yekwasisa abatuuze empisa. Mulaba akatambi ako kalimu abasajja abo babiri, emmotoka gye bavuga ya UP, number plate yiyo kweri ba police. A senior officer, you have committed a crime, you're running. Not only that, the community egezezaako okulaga ensobi gy'okoze, but still you're breaking laws again and again. Ate nze kennyini omuntu wa bulijjo bwe naatomera emmotoka yange mugenda kunteekako force mu ngobe, kati ate gwe otomedde toyagala bakugobe. Abatuuze batuuse n'okwekiika emmotoka yo mu maaso, abalala batuuse okugiyimirira mu sayidi, abalala bagiyimiridde emabega bakugamba oba otuttire wano, sooka oddeyo emabega otaase. Abo abatuuze babadde ne kapasite esooka okuyamba omuwala gw'otomedde nga gw'ogenze, yes babadde nayo, naye baagadde okukusomesa empisa, baagadde okulaga nti you're not a robot, you're a human. So Uganda Police ekintu ky'empisa si bonna, mummwe mulimu abalungi. We have so many friends nga bali mu police nga basajja balungi, bakazi balungi, batulinamu ababi abalina empisa embi totale nga zombi. So awutusaba mukikoleko era munoonyereze ne ku officers abo if possible, bwe kiba nga kituufu abadde alina omuntu babadde balina omuntu gwe bakoze eki gwe batomedde. Wano emmotoka anyway ebyo katubireke, badde ngenda tandika okubajjukiza incidents ezibaddewo ku mmotoka za police. National Unity Platform ekyakaaba nti emmotoka y'ebyokwerinda ekoze kino with the proof, ne bajja ne barepresenting eri social media, abakulu ne bavaayo ne bagamba ABCD. So ebyo bikyali awo. Wano omukungu omu mu Eastern region eyo yali ayitawo convoy ye, omuntu omu n'avaayo n'akuba n'amenyamenya emmotoka y'omuntu, n'omuntu n'amutwaliramu. You people muli bantu ngaffe. Awo nga nvuddewo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine olunaku olwaleero alangiridde officially nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 8 agenda kubeera butereevu nnyo mu kitundu ky'e Kawempe era mu kisaawe kya Mbogo. Obubaka bwe bubadde butya? Bubadde bwe buti. Agambye we are heading back to Kawempe North tomorrow for Council Elias Nalukola's campaign. We meet at Kawempe Mbogo Playground near the mosque ku ssaawa 8. Ndowooza kitegeerekeka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okulangirira bw'atyo n'akakasa nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 8 ku ssaawa 8 zennyini ez'omu ttuntu
agenda kubeera nga ate ali butereevu mu kisaawe kya Mbogo okulirana n'omuzikiti okubeera nga ate agenda maaso n'okunoonyeza kandidenti we oba flag bearer waabwe Council Luyimbazi Nalukoola Elias Akalulu. Bobi Wine yaliyo ku Mande Kawempe eyo ebintu tebyatambula bulungi kuba muwerekerako naye ate campaign yo yagenda maaso era yaliyo bali mu kisaawe ekyo kyekimu ekya Mbogo. So ne leero Kawempe ngeje kiri nti mufunda agenda kukuba olukuŋŋaana lwabwe olw'okuwenja obululu ba campaign yaabwe egenda kustagingibwa mu kisaawe kya Mbogo. Kakati ku mulundi guli lwali lunaku terwali lwa Mande. Ku mulundi guli Bobi Wine lwe yasooka okujja okunoonyeza ku Council Luyimbazi Nalukoola Akalulu. Emmoko zaali nnyingi era ekitongole kya JAT lwe tuvaayo ne tulaba enkola yakyo ey'emirimu ne tugamba fenga abagisasula omusolo bannansi tetusiimye bano betusasula. Bannansi bagamba bano betusasula badiibuuda omusaala ekyo tukireke. Era ne babuuza ani ali responsible ku bikolwa by'abana abatukalakata emboko. Ani bwe twawa omulimu asasule bano tumugamba agubajjeko. So nga bannansi beekubira enduulu eri omuntu asasula abakozi be basasula ensimbi y'omusolo be bataasiimirako ddala. Kubanga bano be baali bakuba beerabira nti bano bakuba ba boosi. Kino ekitongole kya JAT kyakuba abantu ababasasula indirectly nga tebamanyi nti ate bano be bavaako omusolo kwe bakola ki. Kati JAT yeeyisa mu ngeri ya teacher. Omanyi amasomero gali complicated. Otwalayo omuyizi because omuyizi ye client w'essomero. Omuyizi oyo balina okumuwooyawooya ayogere bulungi ne bazadde be bongere okumusomesezaawo. Kati essomero libeera n'abayizi be bakasitoma be balina okufaako obufi. Be mwina okukwata obulungi badde bagamba abazadde abaleeta ssente nti munnaye essomero temugeza ne mukola ki ne munkyusa. Kati JAT be basomesa abalonzi b'e Kawempe be baana kati abasasula ssente kati abalowooza nti be bazadde be bakazinoonya baziwe headmaster asasule ba teacher. Kati ba teacher batabukidde abazadde b'abayizi abanoonya ssente. Beerabidde nti ssente headmaster z'abasasula za kukuuma ate bano so si kukuba ate bano abawa headmaster ssente. So kati awo JAT kyatta obubonero accountability nebanga ejja kusabwa bano. Ogaana otyanga be balina ebisi ejja kukola. So His Excellency Bobi Wine alangiridde olunaku lwankya fenga Viki Exclusive tubeerawo okuweereza. Nze lumu ngenda ku streaminga, in fact si lumu, I've been streaming ebintu bya NRM. Yes, because gwe mulimo gwange ngenda ku streaminga ebintu bya National Unity Platform. I always stream His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'akola speeches ku bintu ebyenjawulo. Kyekimu kye ngenda okukola ngenda kugenda mu field streaminge Council Luyimbazi Nalukoola campaign ye ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaaba ayogerako eri abalonzi be. So kati lwaki mu ntandikwa nkugambye nti Bobi Wine alangiridde ne byagenda okukola lwansonga alangiridde ki ekiddako nti Bobi Wine singa nga bw'alangiridde nti enkya agenda Kawempe security agencies ez'enjawulo akawungezi k'olwaliro tezitudde.
oba munfunye nti bwalangirira nti enkyanzi jagindi security agencies zegindi zongera ku deployment naye ku mulundi guno nsaba ab'ebyokwerinda temuteeka kutya mu bantu EC Electoral Commission ngokubireka akasimu nga gwe akulira jati jire vabye ekisirubyo wamma Electoral Commission mwahayalinga Uganda Police okukuuma abantu. Uganda Police you're free nga isi we yatutegeezezza tu haya ekitongole ekirala kyonna okubayambako naye ekyo kibeerawo nga mmwe musoose kulemererwa. Temusooka kupresentingawo jati, temupresentingawo SFC, temupresentingawo CTU, temupresentingawo you be Uganda Police Force without any assistance. Then oluvanyuma bulaba embeera temukyasobola gihandolinga, you call upon the support. Police remedi buda bakozi baffe. Kubanga bo bayina wala je bayina okukola. Kwa kati tulikawo empo obutujja obulala watya naye labu bate kitongole kibate kiweddeyo kinene kisobola okweyabya. Oli ali trained, well trained ku butujju. Abasajja b'amaanyi. Omusajja kakata waya nga kakata mutujju. Tubadde tukyatenda ba military kugunda muggo. Tusize tulabye jati. Kati abachanga waya si muggo. Tukyatenda SFC mulaunda bautunga muzee ayitawo. Kati ate tulabye jati. Kitongole kite tannalaba. Abana abachanga waya. Kati ate tubadde tukyatenda CTU Bukambwe ku convoy nge kusanze mukubo n'olemezaamu. Abana ba CTU nga bakambwe. Abana ba CTU bakambwe aba black. N'atabo. Bam kyokate mu bitongole bya police ekitongole kyenkyasinza okwagala uniform gyenkyasinza okwagala abajambala nga bayina pure heart be bana ba CTU. Osanga omwana wa CTU nawe bamutadde ne munyumya ne musaaga n'akwokya ne sente. CTU yekuuma ku airport Entebbe interest zaayo. Tugenda ne tubeewolako n'omutwalo afande empola omutwalo ndi bubi nangukuwa kyo. You see guys genda wano ku FF ne munyumiza ddala. So singa jati kale mukkiriza ne mwogerako ng'aba CTU because abana ba CTU beeyisa bulungi tubayita baana ba CTU abaana ba polisi lwa nsonga bosi wakirizibwa okuyita omwana. CTU abantu balungi nnyo. Kubanga omuntu yena alwanyisa omutujju ateeka okubeera nga ali mentally okay. Alina okubeera nga abala nnyo ate nga mukugumu kyakola. So tubeebaza abaana ba CTU nze ebbanga tandise okutegeereramu n'ebbanga lyenjagadde lyeinteractinzeeko nabo yanjawulo nnyo n'abaana bano abambala FFU. Ababululu. Yanjawulo nnyo kati ate abajjati ababbulu bakyali netebenkanya gundi CTU kati ate bo abajjati please don't be my friend kunkyanga gye mukyangamu waya emboozi esobola owaba lekaleka sikakola mikwano okimanyi abaana bajjati bafaanaganako n'abaana bafuupu nti abaana bafuupu obakyali waabwe ku makya olweggulo ne bakuwa entandaalo leka so awo wetuyimiridde katulinde tulabe olunaku olw'enkya Kawempe bwagenda okukola ki okuyuguuma. Akalulu kalimu ba contestants 10. Ba contestants 10 tulinamu ab'amaanyi babiri, owa National Unity Platform n'owa National Resistance Movement. Abalala mulimu Kalifa Aganaga wa kusatu, mulimu Muhammad Ruswa Luwemba, mulimu Nsereko. Abalala nga sinaba bakonga bakuba campaign. Bano omukaaga tulinawo bana abali active omukaaga campaign bazikubawo. Mubeere bulungi mweraba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Ajikasi Muluzi Musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gw'ayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo.